Uganda oseka okaaba olaba ne bayimbira bako balinga ensi bagivaako dda bali mu byabwe oba babakase bukasi kujja wano eno naye nga tebabirinamu noone yagenze kuba entertaininga naye alebebye nnyo ezo ze tuyita campaign naye nga ffe wetuli kubanga tubikutuusaako byonna byonna ebitambula ebigenda mu maaso n'eno mu ggwanga byonna byonna tujja kubanga tubikutuusaako era tujja kugendako n'eri tukutuuseeko ebigenda mu maaso saidi ze ye Kasanda omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yagenze naye nga sinatuukako eyo tulina ensonga eziri wano ezigenda mu maaso n'eno mu ggwanga Uganda mubadde mukimanyi nti Hajati Zuura yakomeddewo mu sitayiro ndala mubadde mumanyi nti bali mu kweyuza ne fulufiga akati kandobawe omusajja bamulyawo dda tasaba na kujjukira linnya in fact ne mumameleto limu bye wali ofuna nze abifuna tuuza amaziina yoba wasobola okulimba omusajja gwe wazaalamu abaana wayimirira mu kamera n'omupolisi ng'ensi n'obulimba mbu yalepinga omwana gwe baali baazinaazina edda nga wakamugjamu ssente wakasiba bana b'abantu nga 10 nga ne bannayibba wali wabasiba ne bakuwa ssente ku malaaya ento gye wapushinga okwendeguza olabye obubbi Katonda waswaza gitali mu ggwanga ayina ebbanga lyamaze nga tali mu ggwanga kaakati njagala okulaga zino saliyo ziraba zino saliya ndooza ze wafunanga kati bya bikuluma zino ziriko n'obuntu sizambala zino zasimanyi kwesaaniika munnange olaba bye wali ofuna njagala otegera ababifuna abakati bagenda kuyomba talina mannyo mungu gwawe ennyama wabireeba bino kati weesiba biziina bye wandiyambadde ffe tubifuna yiga bwe bakwata omusajja bw'oba bwajja kufumba n'amawunyo tuuzaako ebiziina ewaka omusajja yagenda dda yiga bwe bakwata omusajja bw'oba wanoonya bufumbo omuchina yakola fulufiga omuchina yakola fulufiga bannange ndowooza omuwulidde aseka bwalumya amugambye nti omusajja bamulyawo dda kino kiddiridde Hajati gyevuddeko wano yabadde ayogera era ng'ayogera ku nsonga z'abahaaji abo kasooke nkutwaleyo oli yabadde ayogera ki ebiviiriddeko fulufiga okuba ng'avaayo baseeka munyambe omwami ono ayinza okubanga ayinza okuntusa nyinza okulowooza munnange omusajja ali mulaavu naye nga si byalaavu bino byajja n'apaakinga wali n'avaawo 6 ayinza okuntusibwako oba kwagala mukyala nti oba ayagala kwongera ku haki z'alina baseeka mulina ku baana bammwe eyo abawala abali mu bikomera byammwe abanoonya abasajja omwami ono mwamuyirawo nnyo omubiri mu biseera bye mumuyite mumufunireyo abawala akakane ave mu lugyalo bambi andeke kitegeera kuba kakati byakukutamu sibitegeera ajja kuntuusaako obulabe nga simanyi kuba kati bwagamba tikuddingana bwe kinaagaana gwe kinaddako okitegeera kyekiddako atumye ababaka kyeyamaniwo okukyalo tava waka baani ewa maama wange tavaayo bana nze ngamba banaafuna omukyalo omulala anja kukakkana so baseeka ekyo tukibalekedde muyite omwami oyo mumuweeyo ku bawala bammwe ate abato abatali bakadde nga nze gye nava omusajja yandekera abaana bana owulira yandekera abaana bato ne mulekera buli kimu naye kugamba nti sijja kugamba nti oba ndi bulungi nnyo naye alhamdulillah atalina buvunaanyizibwa ate ye Mungu n'amuggyako bbala kabeeyuze munnange be bamanyi omukwano gwabwe nga we guli era be bamanyi Haji yamanyi ekituufu ani naye nga ffe tubakubanga tubatuusaako byonna byonna ebitambula ebigenda mu maaso ate tubadde tulya fulufiga n'ayambalira omukulu gwe bayita Medad Sseggona abange biibino nosanga omuntu ayogera ku walukaga basuddewo ekitiibwa ne bayita walukaga basuddewo ekitiibwa wekitiibwa ki
mugenda mufukamirire mandwa nze nde bintu byenneewuunya bwomanyi valu ya walukaga bomanyi ekitiibwa kya lukaga by the way nze amuso happy era ndi musanyufu era ngenda kulonza walukaga akaluka busi omanyi valu ya walukaga gwayogera otubuulira Segona tukola tutya Segona amaze emyaka 2 plus 15 ali mu parliament kyakozeemu ekyokubiri njagala otangaza bannayuganda manyi ekitiibwa kya walukaga muve kuba n'abafuna ebitiibwa nga bebisanze mu masaŋŋanzira ababironda ababifunira ku myenge ababifunira simanyiisa mu thamweya ababifunira mu kusamira mu mandwa mu bibbo by'ekika walukaga ekitiibwa kye kyava wa kabaka straight kabaka okukumanya obumanya mu miliyoni z'abantu abantu baera wadde ekigambo kya ssa oba ekitiibwa ky'obwa ssa okumanya ennya n'akuyita tebasukka na 5 oba 10 kati njagala okukwata evalu ya walukaga bwe balabala bitiibwa ali class above ekitiibwa kye kyamuwa from king tolowooza nti babimuweera mu masaŋŋanza bimusanga makubo ne mubyewa mbowa ekitiibwa ebintu ebyokutisatiisa abantu so ate n'ekirala abasajja baludde mu palamenti nga tebalina makulu nga tebatugasizza bawummuleko muleke n'abalaba saavinge era nze nebaza Bobi Wine okuba nga yawadde walukaga kaadi mulekerawo okweyita nga bebitiibwa nga temugasizza bantu oli mukoda asiri ozi ng'ovaako kona njala kikyogaba nze obukode bwosi bwenkanangako sibulabanga nako ononya n'omuntu kyakujjuukiryako wadde kalabba bandi ne kabula bawalukaga nabo kabalyeko nabo bakwatemu ensi bwetaaga nga bwolaba Kampala twagala balimu ezo bwe nnaalema okulondebwa wa NRM nja kulonda balimu ezo naye nga gyeko lukwago kanonde ku yinginiya era Fufiga oyo kennyini gwe twogerako n'avaayo ate n'ayambalira Tamale emirundi Junior agambye nti musanyufu nnyo lisiti mbu alensikini gye yakola ayagala amulogere ka Junior ako kafuuka akawumba tuutu bannange kadali alensikini bagamba nti ajja kukuloga asobola ate era njagala abaloge abantu bamwetaaga ddogo muntu wakulema muloge amere ekinanansi mumpatanya njagala ndogera akaana ka mirundi ako sike kambala pampa nezimba ne baloza nti kalina obusolo kaloge ndaba nabo balina amajini agatakola nzandoza yannemu nze na Yesu zebandoga Fufiga ye yagamba nti wawalanira ddala era ye mbu wasalawo n'agamba nkuwalana akuwalana naye mu butuufu awalana Tamale emirundi Junior era kugamba nti tamwagalirako ddala nga tuvuddeko era nga tugenda mu maaso omwana ow'ebuyende muvuka ono eyali kagaali ng'asota kagaali nga omukulu w'ekitiibwa Bobi Wine ng'agenda ebuyende kyakwata ku bantu ne bagamba munoonye omwana oyo munnange yagudde mu bintu kukana kayumba ak'essubi wali eri mu maaso kw'eyo ennyumba ewali omukazi ayoza ngo yayoza bintu okay Jamile wano okay wano wenyini we bazaala omuvubuka oli yono omuvubuka n'engoye zennyini zaalimu osibamusi webale kuwagira mukulembeze webale kuwagira president abeerewo era tumanya people power everywhere you go NUP otulireko wano nze nakulimamu mama yaliwa mama yona aleta katebe banaye omukaire embeera wetu omukaire kali mwana kusangayira kubabona niwo zalono nize mwana msanga yenda Bobi Wine ono bwana president oyo kwe bali kuzalira
Kati mujja tujjeyo bunte. Obuveera bwatubuze. Mama. Anyata funye. Abatoba mama bajja bawa. Sina n'emigati mami yanjikutte. Sina mami n'emigati yanjikutte. Soko je tuwayemu ko katono. Omukulu. Soko je twogeremu bantu bangi bakwetaaga bantu bangi bagala okuwa ebisinga ebyensobodde okuleetera. Our people, so our people, our power is akukensobodde okujja nako. Naye abantu bangi ku social media bangambye baagala omuvubuka ono okubako kye bamukolera. So mu ddakiika ntono nnyo agenda olaba video yange eno ngenda kuba nkola live mugisharinge buli omu gyali agifune Esobole otuuka ku mukulembeze wa. esobole otuuka yonna gye twagala okulaba nti nno tufundraisinga kye twasuubiza omuvubuka ono. Kyonna ky'osobola gwe ky'owulira nga kiva ku ntobo y'omutima gwo. Maama nsanyusa okulabako. Webale tuzaalira omulenzi. Tusojja. Taata aliwa. Taata yafa. Kitalo nnyo bambi. Abeera ne maama ndowooza ne baganda be ne batoobe. Naye nga muzeeyi taata bambi Mukama yamuyita. Embeera gye tulimu. Kale katugende live. Tumanye ebisingawo. Bambi tumwagaliza birungi byerere era Mukama ateekemu obwangu bonna abagenda okubanga bamuyambako. Tugamba bano ab'emitema emirungi Mukama abawe kyonna kye musinga okubanga mwagala. Tuvuddeyo ate ye omwami Pengepenga ayambalidde omukulu Honorable Ssemujju Nganda. Nkugambye ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso nino mu ggwanga Uganda nga sinabatwalako ekiri e Kasanda. Tusooke tunuulire ensonga zino ebintu ebigenda mu maaso engeri gye bitambulamu opinioni z'abantu ayogedde ki gwali ewa awuliriza oba osalawo otya kyayogeddeko kituufu oba abalimba. Ssemujju Nganda yazze n'abeera ng'agamba nti yalina statement yakoze n'agamba mbu singa yali agaba kaada ez'obwa MP teyandibadde omubaka omugenzi South yatuva ku maaso gwe bayita Segirinya Muhammad era nga ye yalengezza nnyo Segirinya n'agamba nti ye bwe yatunuliramu Segirinya yayita muwa kaadi kujja kubeera MP olw'ensonga nti ofiisi ebannene ate bo gye batuula nti bo ebintu byeboogere bibeera bizito nnyo bibeera by'abantu abayivu abamu tebabisobola. Paliamenti eno nja kukugamba nga nze Penge nzize sigirabangamu kintu ky'amakulu kyonna okusinziira ku gyenva constituency etwala gyenva oba gyensibuka oba gye banzaala nze siganyibwanko mu paliamenti kuba paliamenti nze njirabangayo bakiddukiro oba ofiisi y'abantu nga boogera nzungu boogera kino ne kino mu babega ku mateeka bagabaga. For example nze byempulya mu paliamenti katugambe bibeera just oba weebiti si bingi nnyo kuseka busesi
kwogera nzungu wulira. Thank you, Right Honorable Speaker. Madam Speaker, I have two procedural matters. Honorable Minister of Works, while you are away, yeyo parliament raised the issues of the roads in masuuti is kwogera nzungu accordance with the UPDF Act, the establishment nafuna omusaala mungi gye basinise walukagai which is used by the UPDF is set. bintu bira bya nzungu nalebo speaker kerere kuseka biki naye era olaba nti nno abantu abamu tebaganyibwamu mu bantu bebasindika mu ofiisi eno n'osanga ng'olina constituency gy'osibukamu oba gy'ovaamu oba ekutwala naye nga gw'osindika mu ofiisi eno ey'enzungu Have their structures internally, but all the powers are granted under the UPDF Act. That's where you should. nti tubalaba tubawulira batuuka eyo ne bateese ne boogera bye boogera naye tudde mu mazima ekyabatwalayo bakikola gwe ng'oli ogamba omubaka owange akoze oli wa mukisa naye ate waliwo oli agenda okugamba nti tumulaba atuula tumulaba ateesa n'ebizibu byaffe tebigonjoebwa tewali kikyuse nti abaddeyo omwaka gumu 2035 talina kyakoze n'atusuubiza mukulu ne tumunzizaayo ngendeera kukola ne tumwongera emirala 5 teri kikyusi n'atusuubiza nti wenzirayo era nkola n'abeera mu 15 n'adda n'agamba mu mpeeyo 5 gyokka mbwe bimuleme mu myaka 15 agenda bikolamu egyo 5 gy'omusabi ne mwongereta ne mwekanga mubadde n'omubaka emyaka 2 nga yabakiikirira talina kyakyusisa ku bulamu bwammwe bwa muntu wa wansi. Bwe mpulira Honorable Ssemujju Nganda ng'alengeza omubaka Sseggirinya bwe tatuukiridde kufuna kaadi nseka. Kuba Honorable Ssemujju Nganda si mmuyisaamu maaso be bamu ku babaka nze be mpulira nga be bajjumbira mu bino. Kwogera nzungu, atiibwa, munnamateeka, engeri gye yeetwala, ye mumanyidde ebbanga lyonna gy'abaddeyo be boogera enzungu. Kati ye Sseggirinya wadde Mukama yamuntwalako nze nganze. Era mmanyi Bobi Wine si musiru. Waki bamuwa kaadi Sseggirinya. Mu bbanga ettono ennyo Sseggirinya lyatabyala mu parliament kuba ebiseera bye ebisinga yabimala bambi ku ndiri. Gwe yalabanga akazanyiikiriza bimala ku ki ku ndiri. Naye nakati ebbanja Sseggirinya yaleka kye bayita eddibu mu by'obufuzi. Ovanga ku musajja yali yafa. Naye nga weyali tannafa ng'akyali mubeezi kansala. We yamanya nti abantu bamwesiza abeekawempe. Waliwo akalwalira afazaali ku kasente ke yali yakuŋŋaanya okubeera kansala abakyale bali bafunye eddwaliro we bazaalira naye nyinza okugamba abantu aboogera enzungu zino abo singa tutambula gye babazaala n'onoonyoka dispensary keddekamu omukyala gy'ayinza ozzaalira kayinza okukubula naye omusajja ono gwalengeza mbu yali kazanyiikirize kadeideidikuula bassebo ne bannyabo ku kaseera ke yaliko yalina akagundi ke yali ateekako ka dispensary ng'abantu ekawempe bazaala bassebo ne bannyabo Sseggirinya tulaga nti no ye mubaka wa parliament eyalobinga za ambulance nakati abantu bamu bali muzikozesa ambulance Sseggirinya n'azigula kasente ke era ng'alina ambulance yateeka mu constituency ye nyinza okugamba nti aboogera zino enzungu abo mu constituency batwala oba ze bakulembera ne bofuna akabenje oyinza okubulwayo just ambulance n'emu bano be basajja nze bemmanyi bbanga beekulaakulanyiza bo nga bo balya ssente ffe mwaki tutandikamu ne mutugamba nti no tubasindika eno gye mwogerera enzungu ti guno si mulimu naye baganda bange mbabuulira baatulimba bannabyabufuzi baatuwuddiisa munnaye ku bantu abasinga 9 ku buli 10 guno mulimu. Tuli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ranginga notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomona byotovu nange naye nga sinavaako wabadde wagategedde nti omukulu Mathias Mpuuga akomawo ku KMP ono yategeezezza mbu abalonzi be bamusabye mbu akomewo nga MP kubanga mbu waliwo byattanaba kumanga maliriza era n'ategeeza nti agenda kubanga addayo yeebuuze ku pate ye pate kye n'aba amusaliddemu kyagenda okubanga akola bantu bange agwegali ku gurawundi naye nga nkomawo n'amala mangi nnyo temuva.